ng'omusajja omupangiso okujja ku kivulu kyo n'agaana okujja ate n'akulaga nti tolina kyojja mumukola. Gwomanyi ffe ebintu bye twalaba omanye eŋŋumi ezaavugiranga awo ku siriki wabweru ku Tuesday oba ku Lwokutaano. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Alwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna, ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana, ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Kale so tusimbudde CRUZ exclusive kwe tuli Nairo Cargo. Mama waffe Maama Mukisa ate omne Marus Bridal betambula nabo okulaba nga tukutusaako ensonga zino. Maria's Bridal. Marus yani. Marus muwala wa Hajati Nuru Mpungu. Hajati Nuru Mpungu oyo mukwano gwange. Simusinkanangako. Mukwano gwange by proxy waliwo omuntu gwenkolera business nga mukwano gwe. Era kuteredde koko. Okunterako ki? Kogondi okuwa yalinga ku simu. Simusinkanangako simayi soogerangako naye mulamu bifaananyi. Naye nga mukyala anywedde. Mujja mukasente. Muwulira bamwogerako. Kati bempulidde muwala we ne maya mbaagaliza business abe ennungi kuba waliwo yajja n'omulimu nga ngamba aveeyo. Be baamugambye ajja nnoonye. Ate nenkola bulungi omulimu gwe naye n'oli nansasula bulungi. So Marus Bridals mbawagire ne Nuru Mpungu pozi yakola ki? Hajati Nuru Mpungu naye Hajati Nuru Mpungu tomujjukira be batandika gomesiza 13 bichebyo. Naye mchala veteran nnyo mu gomesi. Naye bamuwagire. Okay, so awe tambula nina musajja wange njagala omukuwa Kasuku. Musajja wange Anko Kaddu ali mu America eyo. Aina Nairo Cargo. Baleta ebintu okuva mu America. Era kati goba n'ekintu kyonga kiri mu America ngamba bugambi wano nze nemba nga mugamba ekintu ne bakireeta ne kituukira ddala buki beba Nairo Cargo. Nairo Cargo kale sebo baba basajja bange nnyo. So kale tutandise bwetyo tulina Anko Kuku wiki ng'emu emabega weeks 2 tezikubeeredde nnyangu ate nga lwaki tezimbeerera nnyangu. Nze kasana kulaba nga ovuddeyo na apology ne manya nti Anko Kuku wano we tutuuse nti Anko Kuku bakute Semanengene ne bamunyiga. Tewali yanyiga Semanengene. Si pressure. Ka pressure tekakuyitamu. Teyali pressure. Teyali pressure. Nyoli mugumu. Teyali pressure nti yampitamu naye mu one ekisooka because we do those shows every day. So ekisooka nina abantu bempuliriramu abanga nti Kasuku nga bomanyi nti mu society tetubeera mufekka. Oluso oyinza olaba ekintu gwe ngolaba kyekituufu naye ate waliwo omuntu ajja n'akunnyonnyola naga nti yes olina akulaga ango eki endala and it is only prudent kuba waliwo omuntu ajja n'agamba ekintu and you take it lightly oba oshaya noga biki but I have people I respect who talk ne bangamba Kasuku you need to issue a statement on this matter nga tebinaana ku blowing up talk eyo. Yes kyogamba kyagenda byagenda ovaayo nga eyo statement yavuddeyo like 2 days before. Yes kuba kati leero tubale tushutinga lwakusatu video yafuluma lwakusatu abantu batandika okwogera bye baayogera batandika okwogera like the next week ku lwakutaano ne tulyoka tuyingira ate kyagiva olaba abantu bangi babuuza nti video yeyo eriwa kuba ne title ya video tebagimanyi.
ate nga yafuluma abagiraba ne bagiraba ate kyaliyo video gyeri lwakuba tojja giraba okitegeera naye omanyi kati mu life eno waliwo bw'otuuka nga benzija bengamba bulijjo waliwo bw'otuuka nga you're not an island anymore oba okitegeera kati ng'ekintu ne bwe kibeera waliwo ekintu kale nga kibaddewo nga you won't mind naye waliwo ekintu omuntu kyakulaga n'akunnyonnyola n'otegeera ng'omuntu omanya nti ya oba okitegeera bagamba Kasuku musajja muganda abcd lwaki neŋŋamba banna anti kati there are different arguments omanyi kati olaba olunaku olwaleero ALLANCRUZ when you come and get an interview from me they are my words ne disclaimer ebeerawo oba okitegeera so nobody can hold you responsible for what I say even when you have a disclaimer oba okitegeera so kati ebibeera biddako awo birina kubeera byange nze ayogedde oba okitegeera but society gye tulimu ekisooka bwetyo ekyokulala there is an attachment there is even people who are not Baganda they have an attachment to the person of the Kabaka not Buganda kingdom but to the person of the Kabaka because ayina engeri naffe fenyini betumulaba ne bwoba osiiba busiibi naye omulaba there is something he stands for kya representing so yeah it's only prudent that when a situation like that comes tokiyomberamu. Did it at one time give you a thought nogamba nti maybe ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Bisigenda kuddamu hosting atamala emirundi. Saakifunako ekyo era tutamala emirundi twagenda mu maaso bulungi ne interview zaffe era weeziri yes omanyi kati olaba kati kiringa bwolaba waliwo gye bayita unwritten rules okitegedde waliyo gye bayita gentleman's agreement simanyi oba ogimanyi nti gentleman's agreement kwe kujja ALLANCRUZ ebbanga lye tubadde ffenna nojja noŋŋamba nti Kasuku mpolayo emitwalo 2 okitegedde ekitubayindinga awo ekisooka mukwano gwe tubadde nago kati otuuka n'oga nti Alani waaki musasuza emitwalo 2 ku bbanga lye tubadde ffenna obeera sure nti ajja gazza oba baana batasobodde gazza ajja kunnyinnyonnyola nti sikoze eki sisobodde n'omuweera mu gye bayita gentleman's agreement omutima I give you out of love out of the relationship we have kati bw'olemererwa ozizza it becomes a problem. Naye ate bw'olemererwa ozizza n'oyogera nti nnemereddwa ate beera problem solved. Oba okitegeera kye ngamba. Naye ate waliwo okulemererwa okuzizza n'otayogera ate n'okolamu entondo. Kati ne wano kye tuliko. Okitegeera nti sigenda kukutwala mu kkooti kumpa ssente zange. Naye kikukakatako nti omusajja yandaze obw'Oluganda. Kati ne wano kye kyaliwo. So it was only prudent that yes we realized omuntu oli omulala yali yetajja kujja kubagamba sorry that was never going to come even up to date it will never come okitegeera yes but waliwo emitima gy'abantu egyetaaga okunyiga and that is what happened yes thank you very much. Nze nga ku lwange kyansanyusa bambi ne ŋŋamba watuwa example nennungi naddala ffe abamu ng'amawulire tetuweza myaka 10 n'okuva kati goli myaka 10 so kiraga abaana abato naddala abali mu mawulire nti olaba Giant Eagle agambako one time n'agamba nti bannange nedda ate kati ekyakyobera olina omumanya lwakuba nti just well for me that was the first apology I did yeah and like I told you the parties involved era walaba ne storm gye kyaraisinga oba okitegeera kati otherwise when you're on something omanyi nti kyekituufu gwe nga ggwe gy'oli kuba kyolina osooka okukola olina okwekuba mutima n'omanya nti kyendiko kituufu kyekisooka ekyokubiri n'obeera cautious of the person the other side
and the people around you. Oba okitegeera. Kuba kati Museveni bamuvumye ebintu bingi. But because maybe ye tali as loved as the king, it goes. Okitegeera kye ngamba kyekimu ekyaliwo wano nga tumwina afudde Oulanya bwe yafa. Kati nja kuwa example because of the different sides n'embeera gye tulimu. Betty Namboze bwe yagenda mu ddwaliro it was okay era bano yagamba get well soon. Oulanya because people believe NRM tebayisizza bulungi be yagenda mu ddwaliro ebyaddako awo wabiraba. But both of them were going for the same thing, to save life. But because oli part of the ruling government be bagamba nti lwaki temuzimba amalwaliro ne mugakola. However ye Namboze ali kubagamba nti muzimba amalwaliro tulwala. Oba kitegera kye gamba. Otherwise Namboze naye abakuba mu government n'ekyo bandi mugambe kyekimu. Actually waliwo was it last year when Katikiro reachala ku NBS ku NTV yeah sorry yachala ku NTV and waloka video gwe mwenyini go wakapostingira nga Katikiro akwata mu ngalo nga mwebuuza kunaga ono Kasuku abantu bangi bekanga ka video yako kuba baali bamanyi ndowooza Kasuku alina obuzibu emmengaawo era bwe balaye video ne bagamba ye Kasuku naye finally ekyo kyagoyinze to pass. Kati kira mmanyi I'm privileged. By the way I'm privileged n'efo bingi bye ngenda mu nga bammanyi nga seyogerako nnyo lwakuba nti nze nayiga nti ne oba bakumanya awantu be humble. Abantu buli omu alina waakulabira nze ne bemba ngenda mu gavana bammanyi era mbeerayo n'emmeeza yange naye era bwe ntuuka ku mulyango ne bemba nina abantu babiri bendi nabo sewo mugyebaleko mbadde nsaba kuyingira nzize ne bano babiri. Omulala yandibadde ajje osobola okujja nga ozimba omuyayi n'akunyiga mute awo naye fula atakulabangako obuyinja bwonna ne buyiika biri nnyo ku babounce abo. So kati Katikiro mmanyi and of course they know there was no bad blood. Abaali baleekaana oba abaali bakuba kerere bagikuba because they knew they couldn't attack the other man. Era even attacking him, thank you very much. Yes, that is why they came after me. Because it means wano weni nkyalina byengoba ebyange najendaga. Yes, I still have somewhere I'm going. Sinnatuuka. Yes, please. Ate ngenda kubeera ku lugambo lukolowooza. Bino ebyolugambo nyinza okuba sikyaweza mu myaka 5. N'ebiri. Ebiri gyo nkyagina but I'm trying to move on to something else. Oba okitegeera? Yeah. So kati ebyo byaliwo era nze I never lost sleep at all. Yes, because I know how our society works. I know it was not the first time I was being a source of discussion on social media. It was like the 4th time. I nabeerawo naguma. Thank you. The moment omanyi Chameleon yangamba y'ekintu kimu. Chameleon yangamba oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi, weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula ku binona, beesike babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Kasita omuntu buli actually Sendi yangamba ekintu kimu. Sendi yangambako naga nti when a man is down tomulinnya. Ate nangamba ekitalo omuntu buli lwavayo n'akkiriza nti nkoze ensobi n'ajja acknowledginga ekyo kikomaawo. That is it. Kamiri nangamba nti Kasuku buli muntu lwavayo n'agamba sorry gwe ku mutima gw'obeera ekyo kivuddeko ayagala okuddamu okubaako kyayogera yamanya. Era ekyo evola ku byebisiyaga yavayo n'agamba
I'm sorry tekijja kuddamu kubaawo n'agenda kukiddako kati gwasigala aleeta gwaba amanyi kati ze nange statement kasana malo gi-issuinga ebyali biddako awo the people who are concerned talked to me. I received like 3 phone calls okuvaawo. Yes, including my friend Junju. He called me. Yeah, amanyi mumanyi. We may not be as tight as like this. Naye amanyi mumanyi. Kati awoze abasadda mo. Bana basigadde abeefula abamanyi abamprofilinga ebyo kati biruma baavu. Be batyanga baba profilinga. Anti wuliriza kati kankubuulireko let me tell you. When you don't have what you're going to eat the next day. Boba tomanyi wogenda sula nga toyina wuwo. Okitegeera. Ebyo kati bino ebyokuprofilinga mu Kasuku mu Kiga, Kasuku mu Kyoli, Kasuku simaya mama ya mwenda bwenzi. Ebyo bibyo. Kubaka society gye tulimu olunaku olwayira abaana bebenze balinga 2. Okitegeera. Nawe ayogera wenyini bayiza okuba bakwenda. Bw'oba yononga nti siri Muganda, it is okay. Kasita ffenna tuli balamu. Ebyo kati mbeera era byonna birabanga nga nseka busesi. Because I know that is the usual rhetoric. I've been in worse situations where you have social media pressure. Tebakulimba. Ekyo tebakikulimba. Kasuku singa omuntu abakubuuzizza emyaka gy'omaze mu mawulire cases kize waka facing n'ogamba eyo ya natuulamuko ekyo kyabadde kinene ekyo kino kyayise ne weetonda nakyo kyabaddewo naye cases kyoba incidents kizofunyeko mu mawulire with your experience n'ogamba CRUZ instances nyingi naye nina akatabo kange kingenda owandiika. I have to detail my media experience. Ebintu byempiseemu biwandiikako so nina ebintu byenina byenterese ebyabayimbi ebyabakibiina biri mu bank mu Stanchart nabiterekayo ku account mu akabox kange mu Stanchart gyebiri nina account. Yes, kati ebyo ebirala byonna summons zenze nfuna ezimu okuva ku CID kooti gyengenze byonna naye bisinga nabifeesinga naakatandika amawulire kuba najja n'omuliro nga mungi abantu nga balina okugukontaininga ne gubalema mwatandika bino ebintu abayimbi ng'omuyingira direct n'omugamba nga bwe kiri okitegeera kati gali mazima. Kati ebyo gundi bingi kati ebyo sijja bigamba wano naye be naatuukayo mu maaso nga ndi myaka 45 nange njagala mpandiike my experience njiteekemu. Waliwo omuyimbi yali akunoonyezaako ne weekweka? Anze seekwekako naye Kamiri yannoonyaako lumu 31st yemu naye yali 30th yali Saturday oba mwaka ki oba 2012 oba 2011 awo nga tunakatandika radio nga tuyingira mwaka nenjogera kati jogera nze bentandika amawulire abasinga baali bamanyidde mu red paper nga tebamanyi nti Isaac gwe bamanyi eri ate ye Kasuku. Yes, Isaac Daniel Katende kati nga basinga tebamanyi nti ono yoli so kati nga nsobola okwogera ate nezija netwesanga nongamba maani waliwo gayi bwati era kyasiga banyiza abasinga nti namala ebbanga nga ntuula nabo nga ate banga waliwo gayi oyo nja kukola benti nebenti kati abasinga abaalidedira ebiseera ebyo ne babeera nga baŋŋamba kati ne batuuka nga they cannot act anymore because they had told me what they wanted to do, so definitely they knew if it happened I would know it was going to be them. Okitegeera Kamiri yakunoonyaako? Yannoonyaako awo oba twali tumugambye olwaliro oyimba ki banga twali tumukubiddeawo ku valuvalu kati obaawo yali akoze eki nezidda okunywa gambuguma naye ekirungi kye nayina omanyi kyolina omumanya gwe buli wowulira nti omuntu akunoonya ne bw'oba omusobola
amala kutuuka mu maaso nolaba nti ali unarmed oba nti kati agguse n'olyoka osiba. Okitegedde? Naye gwe bakyo kitegeeza nti omusajja akunoonya va kati ku by'ennaku zino. Naye oli omusajja nga gaye nti nkunoonya. Bano industry basanze yatereera. Abasajja abaafukangaawo ku muntu. Sha ng'omusajja omupangisa okujja ku kivulu kyo n'agaana okujja ate n'akulaga nti tolina kyojja mumukola. Gwe omanyi ffe ebintu bye twalaba omanye eŋŋumi ezaavugirangaawo ku sirikiwa bweru ku Tuesday oba ku Lwokutaano ng'ozimayo ezibeeraawo abasajja nga bakola ebintu eyo yonna yonna ekabalagala wa n'otuuka n'owaba ku poliisi musango ne ggaana ottambula. Ebyo ebiseera nga order from above akolera ddala abasajja nga balina abasajja be bakubira n'otunula booti n'ogamba ya rabbi ffe nga tubalabaawo. Leka nkubuuze this era of Kabaka ti omuntu ayinza okugamba Kasuku ekintu ekyo eyo era ya buli mwana ajja oba buli mwana ava ku campus ng'akola yakoze journalism najja ne bamuwa entertainment show abaana obalaba buli omu ayagala vuma muyimbi yo n'akole bw'ati yo n'akole bw'ati. Kankubuuze ekintu ekyo ng'owabula ate nga omwana omunyonyola gye kiva ne gye kiggwera wakati gwe ssaawa zino tokyabirimu okuvuma abayimbi oba okuba nafuyamukko oba oluusi okubajerega ku radio oba ku TV kyambusa omwana oyo era omuzanyo ogwo guggwerawa kwegamba oyo aba agulimu essaawa zino omwana ava mu institute ayagala ogutandika amanyi gye gutandikira ne gye guggwera. Anti kati obuzibu kati obwagwawo buli bumu nti twafuukanga be bamu. Kale nako zino bwe baba bajajinga omuyimbi ye pedosto yemu gye bajajingirako n'ow'amawulire kuba ab'amawulire baasalawo nabo ne bafuuka basereebu. Okitegeera kati saawa eno space y'omwana okuva eri nga yagala tandika butandisi kintu ekyo tekikyaliwo. In fact ngenda kugambayo ekintu kimu ebyo ebintu bya entertainment gossip bigenda bigwa. Lwaki bigenda bigwa? One, awareness. Abantu kati bali more aware. Kuba luli stories zasinga ng'otambula oyo yalina omukadde gw'ayagala asima yakyusiza omukazi baati afunye omukazi omusajja omulala biki okitegeera. Kati abantu bakukuta kyekisooka. Abantu babeerawo nga bakukuta. Kati ekyokulala n'etteeka ne lijja ne libaawo. Abantu bagenze babeera aware about the law and how things operate. Kati kibeera kizibu nnyo bw'oba tolina bujulizi bumala kugamba nti ALLANCRUZ yeeyagala ne promise naye yebeera situation ndala oba okitegeera ekyo ne kidda wali. Kati then of course sente n'obudde abantu tebakyali as aggressive. Ffe luli bwe twali tukola mu mawulire ng'osobola okuswama omuyimbi n'atulayo n'omukuba ekifaananyi. Naye kati abantu they don't want to invest in those things. Ne kampani yennyini sidinga ne story gy'ojje ku social media oba press conference. People don't do investigative stories anymore. Oba okitegeera owulira omuntu mbusimayo omuntu yabadde aloga bamugambye bugambi n'omugamba kati yes alogerawa can we camp there eyakuwadde information asobola otukubira ono ng'agenzeeyo ye naafuna engeri gy'amulindisaamu ne tutuuka. People are not willing to do that. Ffe bye twalinga tukola ebyo ebiseera nga bye bakugamba nti ku sheri buli Tuesday oba buli Monday Chameleone wabeerawo amawulire ng'otuukawo ssaawa emu n'otuula n'ovaawo ku 9-10 nga nabo bavaawo okolektinge bulungi amawulire. Naye kati ab'amawulire baffe kati ate baagala batuuke ne basereebu bakwano b'abayimbi baagala batuuke nga basereebu. Bakwasayiniza okukola story ate gwe oyagala otuuke ku ssaawa 8 omuyimbi zaatuukirako oba okitegedde. Kadden of course lastire be bantu baffe okubeera bakwano b'abayimbi. Omuyimbi ajja n'abeerawo bw'otuuka mu mbagayo n'akuwaayo kyakuwadde bw'otuuka wa n'ofunayo ky'ofunye kati n'asooka n'akuwewula. Bw'amala okuwewula kuba nabo sebo balina ekintu kye bakola basobola kufuula mikwano gyo. Kati olunaku olwaleero ALLANCRUZ osobola okwogera ku Spice Diana ekintu osobola okimwogerako
kyekiri Ronnie Maka kye yali aŋŋamba nanga nti by virtue okuba nti omuyimbi ogendayo ogenza okavaninga press conference n'akuwa emitwalo gy'abiri ayina relationship gy'azimba naawe wadde takikugamba ayina wayagala omuzizikire oba okitegedde kati ogenda okwesanga ngo akuyina kati kuku tolina kyosobola kwogera ku lutalo nze nsobola era lutalo mwogerako era baba akoze ekikyamu nkyogera Jenkins waba ayingira ngo anti kuba ye abeera tali ku principle at the time era singa omuwala akeera ku makyana lwakuba nti kati nze nakyusaamu you know life has stages Alan wabaawo wootuuka yes amawulire nga mawulire naate waliwo stage etuuka n'ogamba nti mbadde ne kati for example mbadde ne Spice Diana okumala ebbanga omuntu bajja ne keesi nga ga Spice Diana bano bagamba wabbye kati olwakiri kyengambye weesanga nga it is better for you gamba Spice nti yogera n'abantu bano which at the end of the day is what we all want yogera n'omuntu ono okusinga ate we tuddukira mu mawulire oba okitegeera waliwo ensonga ezimu nga tezeetaaga kujja mu mawulire ng'abantu basobola obisolovinga kati fortunately ennaku zino abayimbi bategeera omunnyonnyola n'omugamba nti sente z'ono waziridde whatever mistake was there muddize sente ze oba okitegeera oddeyo ku ground kuba erinnya lyo ligenda kubeera dented for a full week bakuwagerako ku live wire uncut roundabout wa bonna bali ku ggwe ate omalize ng'otaddemu ezisinga ono z'omubanja ate okuddayo okukola media tour correcting ekyo lw'oliba n'ekivulu lw'oliba neki lw'oliba neki oba okitegeera kye ŋŋamba so kati ze challenges bali abaana ze basobola osanga but most important obwavu obwavu bungi mu baana ate ne station ezimu abaana abamu naddala basaka amawulire tebasasuddwa bulungi anti kati ekyo nakyo kiri awo kati omwana tolina ngeri gy'omugamba kati industry disrupted kati oyo omwana ayagala okujja n'eyo format tasobola gisustaininga tasobola ne bw'aba ayagala nnyo tasobola kuba nze nkugambye nti ojja n'oyogera kati kaŋŋambe ojja n'oyogera ku Aruna mu biro luli edda yayinangamu no force ng'abeera ayagala n'okulwana baagambangako mugambe naye kati ojja n'omwogerako nakkubira jankwekyanaemu wano ne basuka bakwokya piraawo n'olya oli mwana muto wakajja otudde ne Aruna mu biro wano wali muli ku nsonda oba okitegeera n'olyoka olaba nze bwe nali nkyasoma nga ntandise internship ku Red Pepper awo Bebe Cool oyo yayinanga on and off relationship n'aba Red Pepper ndi ku basikoni awo wensula ne Dankani ne baani kati bafudda jja omanyi nga bw'obeera waakajja kati ffe twayinanga ekintu kye twali tuyina nga bentuuka ku Red Pepper nali muto kati nze nga bampa zino eranzi za bulijjo omanyi wabaawo amawulire wabaawo wootuuka ng'olina sources ez'akabi nga stories oyagala okukavaringa peps ina scandal n'ogenda awo n'omanya kati omugaati gwokka ogunaabeera awo mukama wange biki bitegeera ebyo kale nga bakutuma obwo busitole biki kati beba afuka kyali wange namusanga wano kana kabaala bali bakayituba batya akali wano ku awo nga ku YMC stake out yali ba stake out awo wabeerangawo yabeerangawo biki kati mweyanjulira biki kati ye ayinanga system bano banne gye batayiga mangu yamanya ati abantu babeera starstruck n'akusembeza kati bakusembeza awo omanye bye biseera kati bano abaana Kamiri akubira n'ogaana n'omukwata Kamiri ebiseera byammwe ebyo ebiseera nga Kamiri tosobola kuyimirira wayimiridde ng'oli kiyenje nga ffe betwali nga tutandika nga tosobola Alan era nga stolo gimuwandikako naye nga naawe omulaba n'ogamba omusajja wa kabi kyekimu n'abo abasajja abo bafudde nga siniika n'akuba jjiri n'akuba ekisaati jjukira alina bidredi bye bikyali bito bigwa beebiti lwa byali ebimu oluusi abirete biyimiridde oluusi bigwa iti akubiddeko ekikofiira yambadde galubindi n'otunula bobi ng'ayitawo nga bye bbuutu yalina nga bibbuutu bye ng'abikuba
n'anyuma n'obatunuulira kati jjukira nga tebatambula bokka ng'abasajja obalaba ng'olaba abasajja abaakabi va ku bayimbi baffe ajja wano n'atula ano ng'akekema bukekemi n'omubuuza ssebo kiki oba okitegeera but of course jjukira naffe twatandika butandisi tukyalina mu media school biki ebitegeera ebyo kale omusajja n'atandika ng'okunkubira essimu awo wensinkanira nno Ndawusi kubala omundowooza oba era yali ampise kumulaba awo nendaba Ndawusi n'afuuka kyali wange awo bwe watyo kati omusajja ajja yali ayina eno bafudde oyukira emmotoka ye bafudde nga wabulawo ndowooza emyezi mitini hamejje nanzijaawo oba nali mukoledde sitole ki oba yali ayagala mukolere sitole kyawo nanvuga jjukira alina bi-TV munda nga biraga n'agipaakinga awo ku basikoni nenvaamu nga mbaddemu tulimu aba yagira kanzikulobeti ekuba music twambuse waggulu Dankani n'awunga nga tata galaba omusajja atudde ku katanda eno n'eno obutanda obumanyi obwo n'amulaba kaati awo hostelo n'etabuka awo kati wali tosobola kusigala kyekimu musajja nga buli newakubira ku mwenda gwa kiroyimuka Kasuku naye ze teyaŋŋambako ebyo bintu by the way nze okay wero ayinawe wano Mentandika radio yagalako okunnekyangiramu awo eggume we lyava ne mugasi yejja okuba emmanya y'enkoko kati okuva olwo ntubeera on and off kubanga manyi nange ovaako bafudde yali ayokya yali ayokya nga bw'aba nazaawo akwokyayo ate yalinanga ekintu ng'abantu bwe babaawo ziba zigenda kudda okunywa nga ngenda kukola ebintu kati ekyo kyokka edda n'olunaku leero bano kye batayina nti omwana nga yakatandika kati ng'oyo muvimbise muteeke ku mutto wano omulage ekintu olina okuzimba ekintu kyongo olinayo omuntu gw'olaba kwadize Kasuku sikyalina gwenzimbira kati kati nze nange ntuuse wendaga kati nange ngoba kyange era sikyasobola kubeera awo okuleekaana buli kiseera omuyimbi ono butalabwangako ng'edda bwe nakolanga kati awo navaawo kati waliwo abaana abatandika obutandisa abato ng'akyagala ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier sangwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebiri